po jako akawuwo. If there is a short circuit, this one will melt. Ministry evunanyizibwa ku byenjigiriza etongozza mu butongole enkola y'okuwola abayizi ensimbi okusoma omwaka guno era ng'enteekateeka eno etongozeddwa ku ssettendekero wa Ndejje ettabi ly'e Kampala ng'abayizi abalina okuganyulwa mu nteekateeka eno be bakola amasomero g'obwoleke ziyite sciences wabula ng'abo abalina obulemu ku mibiri gyabwe bo bakkirizibwa wadde nga bakola arts ng'okuva kati abayizi ba ddembe okutandika okusaba nga bayita ku mitimbagano ne ku bifo ministry y'ebyenjigiriza byesobodde okulambika olwaleero. Amyuka Chansala wa ssettendekero wa Ndejje Professor Elia Bulugujo asiimye nnyo enteekateeka eno wabula n'asaba gavumenti okutunulamu abo abatakola sciences kubanga nabo bamugaso mu ggwanga. Kyatandika mu 2014 naye nga gavumenti egamba nti abayizi bokka abakola science berina okuyamba. Naye kakati fe abali mu byenjigiriza tukizudde waliwo abayizi abalala abakola amasomo gamba nga byafaayo abasoma ng'oluzungu ng'ebyenjigiriza nabo beetaagisa okuyamba n'abantu abateesobola. Omukenkufu Lugujjo asabye abayizi abafuna loaninga zino okubabenkanya okuzzaayo ssente zino nga bamaliriza okusoma zisobola okuyamba n'abalala abagwa mu kkowe lyerimu. Gavumenti nejja n'ekuweerera n'omala okusoma Mukama n'akuyamba n'ofuna omulimu ate gwe n'ogamba nti tojja kuzzaayo ssente ng'ate okimanyi bulungi wasayininga n'endagaano wakola ekiwandiiko ekyo ne gavumenti ate ekirala bw'otasasula kitegeeza nti abayizi abalala abalize ku pologulaamu eno tebajja kujja kubanga gwe oli mu luvu. Akulira enteekateeka eno Wanyama Michael agamba nti okutandika omwaka guno bataddewo enkola nti abayizi abasaba bakutandika okuyita ku mitimbagano wabula n'abo abatamanyi bya mitimbagano babateereddewo ebifo ebyenjawulo nga Ndejje, Makerere, Busitema n'ebirala. Kuba emabega abaana babadde basaba abagendo abagala looni nga basaba nga bajjuza forms naye kati okutandika omwaka guno tutaddewo enkola omwana asaba agenda okusabira ku mukutu ogwa loan scheme www.hesfeb.go.ug bw'oba osaba yingizamu erinnya ly'ekitongole ojja kulaba nga buli kintu kivaayo. Wabula bano bagamba nti bakusoosowaza nnyo abayizi abava mu districts nga Kalangala, Kalamoja, Buvuma n'endala. Twagala kulaba nga abaana abasinga obungi abasabye mu bitundu ebyo olw'embeera gye baba bayiseemu ebitundu by'e Kalamoja, ebitundu by'e Kalangala, ebitundu by'e Vuma, mulimu ne districts eziri Gulu, eziri mu Western Area. Abaana abasinga obungi ababa basabye tugezaako okulaba nga bali ku sikiimu eno lwansonga tumanyi nti bayita mu buzibu okutuukira ddala ku level gye baliko. Abamu ku baganyuddwako mu nteekateeka eno okuli Namboze Mariamu annyonnyodde byagifunyeemu. Loan scheme enyambye ennyo nnyini ddala nti tewali busobozi naye ate ku lwa initiative ya loan scheme nemba kati nga ndi mukyala amaze civil engineering degree ng'ate nsobodde okugenda ne mu by'obukulembeze nga gy'oli president wa Ndejje n'olwekyo ntwala omukisa guno okukubiriza buli muntu yenna ayandifunye akakisa kubanga okusaba ku loan scheme tebeetaagayo ssente okujjako application fee $5,000. N'abapya betusanze ku ssettendekero wa Ndejje nga bazze okusaba okuwolebwa ssente nabo batubuulidde embeera ebawaliriza. Nsazeewo okujja mu loan scheme kubanga ekirooto kyange okuva edda kyakusoma Bachelor of Engineering surveying kakati nzize ndi mwana mulekwa abakadde bange bampeddeko okumala ebbanga lino tebakyasobola kunnyongera okusoma kati omusomesa munnanga yomukimanyi nti bukubiddwa COVID kati n'olwekyo nenzija. Enteekateeka eno yatandika mu mwaka gwa 2014 era ng'omwaka guno minisitule erina enteekateeka yakuwa abayizi 1,600 ensimbi wabula ng'omuyizi asasula ensimbi zino oluvannyuma lw'omwaka gumu ng'amaliriza okusoma ngako okwewandiisa omuyizi okusaba asasula ensimbi ez'okwewandiisa $5,300 ng'azisasula mu banka mwokka. Matia Sekanjako,
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.